This is Rock Killer already. Akalulu k'omwaka 2020 ko kakunyumyako mu byafaayo paka munange kajjudde ebintu bingi nnyo ddala bwe ntyo nkwanirizaako mulungi omwagalwa mpuliriza ku Fifijera News Anchor era nga nkwebazaako gyotusizaako engalo nakolero kansuubire nti oli bulungi yona gy'osinziira okubanga ate ogyekuumirako oluvannyuma lw'okukuba akalulu yes k'omubaka omukyala akiikirira Mityana District omukyala amanyiddwa nga Judith Nabookoba ng'onessaawa eno ye minisita w'eby'ettaka yaddukira mu kkooti nagenda maaso okubanga ate awawaabira ng'agamba nti ayagala akalulu kano kabeere nga kaddibwamu era ng'agamba nti omukyala gwe yavuganya naye ku ntebe eno amanyiddwa nga Joyce Bagala yagenda maaso okubanga ate alangirirwa nga omuwanguzi yali abbye akalulu era nga n'okugulirira abalonzi nakyo yakikola weewaawo ye omulamuzi wa kkooti enkulu mu disitulikiti ey'Emityana agenze maaso okubanga ate akuba mu stamp omukulu amanyiddwa nga Baguma Emmanuel n'ategeeza nti okusaba kwe wamma kukkiriziddwa bw'atyo n'abeera nga ate asazaamu obuwanguzi bw'omukyalo ono amanyiddwa nga Joyce Bagala era nga kati bategeeza nti akalulu kagenda kubanga akaddamu katokote bombi bavudde ne bagenda maaso okubanga ate bogerako ku mbeera eno ye omukyala Judith Nabookoba agamba nti Mukama Katonda talyanguzi era akikoze so nga ate ye Joyce Bagala agamba nti nze ndi mugumu nnyo bino byonna nali mbisuubira kama ayogedde eddoboozi ly'Emityana livuddeyo tuli bawanguzi era neebaza Katonda. Ekirala ne mu judgment balawyers bagenda bannyonnyola nti judge asinzidde ku kyokugamba nti akalulu kaddibwemu nze siri mweraliikirivu seewuunyiza bino Lole bbiri lukululana zitomeraganye ku nkya ya leero wali eri mu mabira okulirana ne polisi ku luguudo oluva ejjinja okudda e Kampala era nga kigambibwa nti mu kabenje kano mulimu abafiiriddemu ate nga kigambibwa nti motoka ezigoyeddwa ziwererako ddala nnya naye nga lukululana zino ebbiri ze ziviiriddeko akabenje oluvannyuma lw'okuba nti zeetomera katubeere nga ate munange tusabira emyoyo gy'abagenzi giwumule mirembe ate okudda ku sayidi y'abakulu okuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana twalabye nti olunaku olw'eggulo babaddeko awo mu kkooti enkulu e Masaka waawo nga babadde bakozesa Zoom meeting yes omukulu amanyiddwa nga Justice Tweyanze yes Lawrence ngono ye mulamuzi wa kkooti eyo ye Masaka yagenze maaso okubanga ate abategeeza nti omusango gwabwe guno agenda kubanga ate awa ensala yagwo ennaku z'omwezi nga 25 olunaku lujja kubeera ku lwa Monday jjukira nti ababiri bano beetaaga kubanga bawoza emisango gino nga bava bweru olw'embeera gye balimu etali nnungamu n'akamu n'akatono ddala ate okudda ku mukulu eyagenda maaso okubanga ate akubibwa amasasi ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gwali gwa kuno omwaka guno gwennyini ngono yali mukozi ku UBC era nga yamanyiddwa nga Robert Kagolo yes tujjukira bulungi nnyo ensasa geeyo yagwawo kawungezaawo ssaawa nga emu ye yagenda maaso okubanga ate amutuusaako obulabe buno oba eyamukola ekikola kino kkooti yagenze maaso okubanga ate ey'amagye emukola ki emusalira omusango yes era nga bamutegeezezza nti waakusibwa emyaka 5 ye mukulu yamanyiddwa nga Rashid Mamuli yes bamugaye bagenda musibayo emyaka 5 olw'ensonga mbu kye yakola yakikola mu butanwa teyakola kite yagenderera ate ye bwana mukulu w'ekigo ky'ebisanje e Masaka Reverend Father Richard Mugisha yaggulwako omusango gw'obutemu olunaku olwaleero lwagenze maaso okubanga ate yeeyanjula ku kitebe kya polisi enkulu e Masaka okitegeera naye kigambibwa nti ono atuuseeyo fayiro ekola ku musango gwe oba emuwawaabira nga terabikako jjukira nti ono bamulanga gwakutta omwami eyagenda maaso okubanga ate abba emmotoka ye ate nga omwami oyo yakwatibwa n'abeera nga atwalibwa ku polisi era ku polisi eyo gye yafiira mu kaduukulu bagamba nti yagenda maaso okubanga ate akulembera obutemu obwo okudda ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala tujjukira bulungi nnyo incident yagenda maaso okubanga ate etuukawo ennaku z'omwezi nga 1 June omwaka guno gwennyini amasasi agakubibwa ku motoka ye era nga gavirako muwala okuva mu bulamu bw'ensi wamu ne driver we yes abantu 8 be bakwatibwa ku nsonga eno era nga be bateeberezebwa okuba nti be beenyigira mu kikola kino wabula omu ku bo amanyiddwa nga Yusufu Nyanzi bw'atyo yagamba nti embeera gyali mu si nnungi n'akamu n'akatono ddala era ng'ono asaba kubanga munange afuna bail okitegeera naye nga nkulayirira nti kkooti enkulu mu Kampala omulamuzi waayo amanyiddwa nga Paul Gadenya bw'atyo avudde n'agenda maaso okubanga ate amutegeeza nti si mweteefuteefu era tagenda kumuwa mu bufunze amumye n'amutegeeza nti ensonga gye baliko omusango gwe baliko omukulu ddala tebasobola kuwaako wadde n'omu akaaganya okubanga ate afuluma wabweru olw'ensonga nti yandituuka eyo oba oli awo n'atuusa obulabe ku bantu abalala sinakindi okudduka n'amalamu omusubi n'abeera nga ate takyalabikirako ddala yes
Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiibwa, discharge, naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building. Ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday. Gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Yes, omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye okuva we yali yakwatibwa abantu bangi nnyo bagenda maaso kubanga ate bamubanja babuuza aliwa tumwagala ali eno bigambo bingi nnyo ebyagenda maaso kubanga ate biyitingana okutuusa gy'oli abalamu wano omukulu ne yagenze maaso kubanga ate ateebwa ba social media in-laws n'abatali ba social media in-laws obolyawo naye bannayuganda abasinga bekikwatako babadde nga bagamba nti twagala kuwulira ku Lumbuye, twagala kumulabako, naye nga pata bagamba ajja naye nga omukulu yagenze maaso kubanga ate atuwa audio nga eri mu ddoboozi lyennyini n'agenda maaso kubanga ate atubuuzaako gattako n'okubanga ate yeebaza buli kinoomu yagenze maaso kubanga ate amuyirawo omubiri. Gw'atandaba kubanga ogiwulirako era kubanga ate njikulekerako bwe ntyo nsabemu nga takumira mpera akunkumire sigala nga yekumire ku Fifi Lines Anka. Kwagala nnyo, beera bulungi, weeraba.